Nze ndi mukyala musiraamu atali proud. Teri kiyinza kunjira kunzija musiraamu naye amazima tugoogere. Abasaka abatujajinga twabamanyiira mikwano gyaffe. Amazima bagamanyi. Just kyolu tulya nabo. Tunywa nabo tuseka nabo. Ng'ojjako okubanga mutukuba bukubi. Temulina kirala kye mutuyamba. Oba muntu akutujajinganga. Naye omumala otujajinga nga tumaze okutereeza mutuyambira wa. Ojajinga otyanga nabo owagira abeeyambo. Nabola bagavumenti ebitaddeko amaanyi n'etunyigiriza naffe ffennyini tuli babitweryamu ekwe. Tetulina solida bakatuliki gye balina. Baba bakuba munnaffe nga naffe twongera mumukuba. Okuba tubedde aleeza ejabulation tutereeze naye nga mama afuundi. Naye olw'okuba abantu tebakimanyi kuyagala kwonoonansi. Tutegeera omulimu gwammwe baseeka si gwa kutujajinga. Omumanga mujjukira bulungi ekyabatwala okusoma eddiini. Omulimu gwammwe gwa kugezaako kutuyamba kutereeza awo bwe tuba tukoze eki bwe tuba tusobezza. Naye kijjako ojo okubanga tetulinayo disipulina komitiyo n'esobola disipulina nga baseeka baffe ne mugamba waliwo kano wayiseewo kale ne musooka ne mugamba tumuwummuzeemuko. Ye Marwa Hospital nannyini waayo bamuyita Dr. Daniel. Erinnya muliwulidde? Dr. ani? Bwe nagenda ne mugamba ekintu kya busiraamu yampa emikono nga migazi nga tambuuzizza bibuuzo ategenda ekibuli onoonya mpaka kumulangira naye ng'omunyonyola kintu kya busiraamu. Nesiimye okubeerako wano mu maaso gammwe olunaku mbeera mu kamera so I'm used to this thing. Okay, kale okusookera ddala munzikirize neebaze basponsazi baffe abatusazeewo okubeera nga batuteekamu ensimbi. Njagala okwebaza abapanalisi bange bano. Bigi alina ebigambo byayogedde nga mpulira abikonako katono bwabivaako manya eka yakoowa entalo naye kati ffe abamu mwe tutambulira mwe tusula mwe tulya kati ebimu twabimanyiira kozi basekase kimwanyi bano baganda agefumaani naye mulaba awo atuuse abo be batatujajinga. So tebasaka abatujajinga twabamanyiira mikwano gyaffe amazima bagamanyi. Just kyolu tulya nabo tunywa nabo tuseka nabo bwe badde eri emabbali akugamba awayi gatidde okunvuma kati gwe guno omulembe gwokka nga guliko seekasula okunywa nayogera amazima naye naatya okumuvuma n'atatya Allah we n'atatya kwogera amazima n'atya batikitooka kumuvuma oba baseeka banne. So njagala kwebaza Seekase Kimwanyi ne muganda wange tabusuza naye abo bantu bange bazibadde omuntu ayinza okulowooza lwaki tukolagana nnyo ne basisheyi Sekimwanyi bano basalawo ne bamanya nti fenna tetulipaakulaku mwesi fenna tuliwo okusobya ne twetonda Allah n'akolaki n'atusonyiwa wabula ekibi kwe kubanga osobya mu kintu ky'omanyi n'oyongera okukigenderamu lwakuba nti kati wano tulina nnoomu eya views fenna tukyalina maalo ga views. Mungu azituwadde views ne bwe tukolola azituwa kati tetukyayagala views naye kati tulina abantu ng'ate bali mu butonde bandi badde bakolekitinga abantu naye nga views bagobanga olina okusinga bagobeswala. So eno third edition yaffe sebo nno ndi ku podium nabagambye bagiteeke wano kumpi ewali eddaala nsobole okugisinga obuwanvu nga saagala akamanyiiro ndowooza kiri bulungi. So olunaku omulundi guno nayagadde examination tugitegeke nga ya nnaku 3 lwaki because first edition abantu bonna bayogera ku examination tebategeera mulama gwayo. Leero munzikirize buli omuntu ali eyo munnyonnyola omulama gwa examination. Examination wano nga abakyala abasiraamu ebintu bingi nnyo bye tukoze nga tubikola lwa ssomero mwe twava nawaka we twava. Abasinga twebikirira nga tetumanyi lwaki twebikirira. Twakule waka maama yeebikirira nga taata yateekawo oda teri afuluma ng'akoze eki ate yeebikiridde. Bwe twafuluma ate kyali atufuga obukaali tubuggyako ndi omu ku kko. Lwakuba ndi nkakasa teriiyo ayina nnyo vidiyo zange nga seebikiridde. Kuba nagezaako okulaba nti bwe nateddamu neetereeza byonna nagezaako okulaba nti nkola ki mbijjayo. Ekyo kyembagambye nti ffe tugwa mu nsobya tukola ki bigi kyabadde agamba.
lwaki njagala okwebaza abasponsazi bange okuli TMR Hospital nanyini waayo bamuyita Dr. Daniel. Erinnya muliwulidde? Dr. ani? Nagenda ne mugamba ekintu kya busiraamu. Yampa emikono nga migazi. Nga tambuuzizza bibuuzo. Ategenda ekibuli. Onoonya mpaka kumulangira. Naye ng'omunnyonnyola kintu kya busiraamu. Eyo example. Ne ngenda kuba SAMS. Ng'akyali ku TMR neepa ofa ya nnaku 3. Neewa abakyala. Kuba nasaba ky'abasiraamu sisijja nation y'abakyala basiraamu. Naye ne ŋŋamba agimpadde si musiraamu ye waagimpeeredde nange ne nga buli mukyala ali eri kuba abasiraamu abasi musiraamu agye bakuteeka. Omusajja n'atuwa abasawo TMR Hospital eddwaliro liri international. Ya Grace balinayo gye banzijanjabira. Mumwampadde eno bwamulibira awampa. TMR it's an international hospital. Yatuwadde wano medical camp ya nnaku 3 ng'ekebera abakyala cervical cancer, breast cancer. Batuwadde bagayino baabo ab'ebbeeyi bajje twogereko nabo ku bintu bya fertility. Kubwereere ekyo bw'ogenda mu ddwaliro ly'obusiraamu okibunnyonnyole osaaliramu zitwala 5 n'ozimala ku lunaku lw'ekigenda. Ne nnoonya abasanvu tebankaluubiriza magezi yawaabwe yejjofure. Naye tulina wano abalina sinakisi basiraamu nabeekubako emirundi n'emirundi ne bagaana. Basiraamu owa SAMS nampa. Nze ndi mukyala musiraamu ate ali proud. Teri kiyinza kunjira kunzija musiraamu naye amazima tugoogere yabigi kyabadde abagamba. Ng'ojjako okubanga bwetukuba bukubi temulina kirala kye tutuyamba. Oba mu lwakutujajinganga naye wamumala okutujajinga nga tumaze okutereeza kutuyambira wa? Sponsor waffe omulala ye Print Creations. Lwaki mwogeddeko omwami oyo natandika naye first edition eri yasookera ddala okuleeta akavuyo ak'amaanyi. Oyo omusajja si musiraamu bamuyita mwami Muwanguzi. Ali awo mu Nkurumah Road. Yankolera printer y'ekwaka yenna abeera mu miliyoni nga 10. Tansaba nga yadde n'ekikula. Naye bw'ogenda mu kampani z'abasiraamu abakola printer y'ewaka olina okusiiba n'osaala n'osoma tasubiri n'okola ki ate n'omunyonyolera n'agaana. Naye bwe batwalayo ekivvulu nga bagenda kweyambula yabeera ku sponsor abasooka. Ate baabakuba examination yasooka mu tujajinga. Ojajinga otya nga nabo owagira abeeyambudde. Tubeere feya kyokolaba Ajibakaluba abadde alina okuba wano budde bumukutti. Ajibakaluba yagamba enkwe ezisooka bw'oba oyagala zinoonya mu basiraamu si mbaganda nga bwe mugamba mu basiraamu. Naye nga lwaki tutuuka ne bw'olaba gavumenti ezitaddeko amaanyi n'etunyigiriza naffe ffennyini tuli babitweryamu enkwe. Tetulina solida bakatuliki gye balina baba bakuba munnaffe nga naffe twongera mumukuba. Munnaffe bw'ava mu nsobi n'abaani mukolekitinze ne bamuddako ne bamukuba. Adduke wa? Ogenda okulaba abapasita bamukumaakuma, ogenda okulaba abafaada bamukumaakuma bakumaakuma Sofiya yagudde mu nsobi. Ffe lwaki tuba tetusobola mukumaakuma? Bw'ovaayo n'owolereza omwana agudde mu nsobi mulina kye mupromootinga bakola mulina tewali kyetupromootinga tetwagala addemu akola ensobi endala. Twagala akomewo eka addemu akola ekitinge afuuke oyo Sofiya omutuufu. Naye tetwagala musindika ekyafuuka ebureda. Ebintu byala bino mutwale mubiteeke temanyi navaako dda sikyalina muntu atiisatiisa wano kasita kiba omwana wange wala abaganda ekituufu kiba kituufu ne bwoba okiriko weka. Ffe tetukyagoba likes ekyo kibaganda. Nze sikyali wano mu bantu bagoba likes nedda yadde views era n'omutukati atunulira channel yange wallahi nkolera ku pesi yange lwemba singa amaanyi siteekayo wange.
Ensina gijjako amaanyi ndi ku akawunti yange nteekayo si akawunti yange ya KCB Bank. Akawunti yange wamu okulerera kalambo kange kyova olaba zisiina wano seeka bwekubeera nti oyo seeka wange baba agambye nedda. Obusiraamu bugamba ki? Si seeka agambye nedda wabula obusiraamu bugamba ki? Nze nsinza Allah, siina seeka wange nsinza. Era bw'oba obudde mu nsobi nze nja kuyimirira nkuga nti seeka olimba kuba ze sisinza ggwe ate siyo nanyini ddiini eyo. Kyova nayimirira ku mazima gwange from day one naye bagamba Hijab Nation enniya yange eri bweti. Enniya yange yali nti nze nkoze mu mawulire ebbanga ndi munnamawulire wano, so bwe nayimirira ne ŋŋamba nze nakola emirundi mingi nnyo ku batiiki nga baŋŋamba nzijeko akakaaya era ekyannemesa emirimu egisinga kaali kakaaya mpaka omugenzi kati olugamba bwe yankooka naye nagendako ne ku tivi y'abasiraamu ne mbasaba omuliro olulimi kyova olowooza sibalinaanga basiponsa. Aba Peps be bamu ku basiponsazi bano still be batuwadde ebyokunywa bino byonna era ne ku event bagenda tuwa ebyokunywa. Njagala kubalaga nti Allah yayawukana bw'oba oli ku mazima. Edition esooka sayina basiponsa era sente nze naziteekamu naye napangisa lugogo naye nze simanyi sente gye nazijja naye lugogo nagisasula na byonna nebiteekeka nenkola ne stage. Jjejje njagala kumwebaza taliiwo wano naye natandika ne jjejje netulyoka tugezeoba akasente zigaana era abo ne banjogerera ebigambo mwana alibudde ku bintu naye nga nze ŋŋamba njagala ndekayo ekintu nga kya busiraamu ne bwe mba nfudde zobanyi ne bakazi abakkiriza nti nsobola okufa ne kati wano era nze bwe mba ngenda okwebaka zira netuna mu ddambe lyange nga okikuba nyezibutazuuka. Kyova olaba abaana bange nze ndi musanyufu nnyo nti mutabani wange ayimiridde wano olwaleero ye imaamu wange ewaka kinsanyusa. So kati bwe mulabanga aboonoonyi tuyinza okubasooka ku layini y'omujjana ng'abayimirira ku bituuti bw'abakutuba mutusooseeyo muliro tulekerawo okwejaajiinga. Njagala okwebaza abajuisi Sanctuary oyo brother wange ntambudde naye kunaku abawajuisi bwabwerere mu Hijab Nation ne mumunywa mpaka kumukoowa. Rashida Veils and Makeup, she's such a daddy. Tansabangako ssente ajja nakola ku bantu makeup ku bwereere n'akati tulina Little Hijab ayigiriza abamuzi olukaaya n'abayigiriza okukola makeup. Kwegamba njagala okujja omukyalo omusiraamu eri gye baatumanyira tusoma madarasa zokka bategeere tusobola okukola ebintu eby'enjawulo. Ensi gye tulimu si ya busiraamu, mulina okukkiriza era abatukuba. Ensi gye tulimu si ya busiraamu, go choosing okubeera ekyo ky'oyagala. You either choose to put on that veil oba n'ochoosing okufuna lights n'okuwaana n'okajjako. Abantu abakyagoba abakyala abasiraamu abaana abawala abali wano bakyagoba lights ne views wallahi tusaba nnyo Allah abasaasire. Kigezo ky'amaanyi. Njagala kwebaza Moments Mwami Nsubuga Hunter y'omu ku second edition eyankolera stage ku bwereere omukyala wetu bankolera stage ku bwereere ku mulundi guno booleero yonna tugenda gikozesa yonna bagenda giwa stage malayika atukolere digo nendowooza okuwulira bensoma abasiraamu baliko batono. KCB Bank Bannakenya basponsa bange bwe nagenda ku Salamu Bank banjogeza oluzungu lungi sponsorship bajjanye era gyo nabalangidde naye bagamba bwe batageta audience yabwe y'abasiraamu lwaki mutwetolooza ekintu okirabye hati no ge bawuza tukyagala bama ne bagamba abakosi baffe bakoze bwe bati like sina nze company gye nnumba because like why should I'm not going to do a bank one day or one time eyo si saidi yange sibisaabitegeera but njagala nnyo bwe babangala brother agategese national plan competitions batuyagala kunnyonnyola ennyo mugambe Hijab Nation ne plan competitions kubeera nazo mumala abaali eyo musirikireko nammwe nazo nfu okitegeera omulimu gwammwe baseeka si gwa kutujajinga omumanga mujjukira bulungi ekyabatwala okusoma eddiini. Omulimu gwammwe gwa kugezaako kutuyamba kutereeza awo bwe tuba tukoze eki bwe tuba tusobezza naye si kutujajinga mu kisaawe. Nze nanoonya Yosefu omwapi tambuuzi
intention y'okukola ejapunation yali ki nalaba buzingaalo views oli baabuzati ndi bumeka 10 bwene kola yendala mpeze 10 nabwe nakubira ne mugamba nkweyo akatoweza omutwalo nga njogerera ngati naye mama emusaliza nabaseeka kiki ani njala kulaga nfena tuli boonoonye mu ngeri yaffe naye buli lunaku tusiiba tukola ki tutereeza okuba Zubeda aleeza ejapunation tutereeze naye nga mama afuulidde naye olw'okuba abantu tebakimanyi gweyagala kwonoonaazi abasiraamu tulekeraawo ebyo ebintu eggwanga gye tulimu si lya busiraamu tuli batono nnyo kyokka twerwana nnyo ne tuleeta nakoze halali expo emitwalo 5 gakusasula kifo kino si kyaffe kifo si kya busiraamu tebaatuwadde afrikana niweeba afrikana si yabwereere emitwalo 5 ennaku 3 nti muleete shaliyaza mumushokeesi ngenze kennyini ngenda ziranga kubwerere mumpadde mmeka tiwali ekugamba mujje tuzirange nenoonya abahalali Uganda Halal Bureau nze nabenoonyereza kuba nababadde mbabuuza nabo era njati akira mugambe nabadde mbanoonya akababuuza naye baali wemwakola gogo ne mutuula eyo tulina abaana abali mu bizinesi mujje mubanyonyola Uganda Halal Bureau ekola etya ekintu ekiri halali tukitegeera tutya tebanoonyezaako nze nabenoonyereza ebi kampani zonna nga zikwatagana n'obusiraamu nazenoonyereza kyoba nsobola okuboogerako bulungi okitegeera ogamba tizamu yatunda shaliya shalimu otunda shaliya Hajara Idris atunda shaliya weba sirina shaliya nze nsobola okukubira Hajara Idris ne mugamba waliwo ayagala shaliya ogirina okubira abawala abatunda shaliya n'omugawa waliwo ayagala shaliya ezisinya naye nagirabyewe sirina ngaloza ogenda mulo kati agenda baloga mayogalo mukkiriza tukolaganire wamu musobole okuba ebintu by'okugamba nti buli agenda kuloga byakomadda kuba olwedde engoyo oba ozipositizi bw'ojja wano nga waliwo emidaala nti buli omu alina shaliya kasitoma ye yeerondera n'agamba okusinziira Hajara Idris bw'ayogedde nange kangule ku Hajara oba kangule ku Munira ekitegeera naye ne balyoka baddaawo obagamba mujje tutulange bizinesi nabateerawo puroguramu namba beyond the hijab naye bagamba buli alina bizinesi omwana ow'obuwala ajje agirangaawo nze kyano yange nteekesaayo data URA we bali wano basiiba bansala omusolo nkugambye jangu olange bizinesi kuwe n'olaba hayi kantufunamu nge sina kyebafunamu kubanga ne puroguramu yonse ogiteekayo ngeri mu views kikulu ekkiriza bukkiriza kyano wansi ekyo nandibadde nakikuvu ebintu ebimu ffe tubikola byonna ffe bamulanga aboonoonyi tuli bakitalo nnyo badala eri Allah waffe so ejapunation omulundi guno ne ŋŋamba engeri gye tuli nti ffe abakazi abakulu abakuzeemu mu myaka mwenna abali wano muli bazibu nnyo bakutereeza mitima ku bwonoonyi bwe muliko nagamba tekiri nti mwe muli bakukwata nkola katugenda nga mutegeera atuteeke muli kyo kijjadde kitegedde seega neŋŋamba abaana bano abato bwe tunaabakwatako bbo excitement egenda kuba ntono tulina obuzibu bwa intaneti obwo neŋŋamba katukwate ku baana bano abato era naboza lito hijabi 28 be bagenda okubeera wano nga bashokesinga era nakubidde bufumaani ne mugaa bufumaani abaana bano abanja baleetako otunga amakanzu balabe kuba njagala baggula omutwe balabe tulowooleza waliwo embeera eri wano emanyira abakazi abasiraamu abeebikkirira gyenjagala okugjawo bayiraanze kyekigendererwa kyange nyiiga nga nyimiridde mu bantu abatali basiraamu kuba mubasajja nebagamba ate owakakaaya kinyeki ekyo kisobola okukuvunya wenna wenna noggwawo nekuteeka wansi wenti era nadde nina gwe ŋŋamba omuwala ne mugamba as long as oli mu kwedifendinga oyogera kituufu wedifending eno ensi gye tuli musi ya busiraamu tejajja kukuwuliriza jjako ng'oyimiridde ne weerwanako wekka gwe settinga bw'oyagala nze nina principles era abantu abamanyi bamanyi nina akajanja wemba siikola ekintu kompa ssente eka nze teriiyo muwendo gwa ssente nabagamba bwe nali ntegeka serena manyi nzeko omukyalo omusiraamu yategese serena nga tekuli ndongo
Engasina maybe gwendese n'entunda tebozi za milioni 3 teba makunya n'ezijuza sirene yebajja eshegede abanda breweries bajja okumva obulangu sere nga ntegese sere nga bampe milioni 3 nga sinina ameyadde ekikumi nga neserenge ekyammanji n'enzigaala naye nga simanyi wazijja aja Taisha Kasulu najja n'asasulira sere Mungu yeyamuleeta. So njagala otegeeza abaana abawala abali bana abasiraamu tewali muntu yenna akkirizibwa kuteeka wansi yadde okutegeerera ku ddiini kasita obanga toli mu kukola kikyamu toli mu kwekalizaamu awo wali obuzibu bw'omanya nti okola kikyamu waba bakoletinga okuggyako omuntu ayagaddeko kutereeza mu mbeera embi naye omuntu waba akutereeza mu mbeera ennungi kkiriza otereere views TikTok ne YouTube tugenda kubireka bwe baba batuzinga batuzinga musanda mmeka 5 ne batubikirira bulungi nze kasita nategeera ekyo bayingira omu banaaza mayiti nakyogera wano nendaba abantu baga ayi kamulungu omukazi oyo naazokya mayiti emmanya tukyayina obuzibu bungi kuba gwe bwoba tonaaza banno gwani ali kunaaza kyogaba Mungu kyakuwa so nze naaza kasita nakimanya nti nno ne bwe tuba tufudde baddamu ne batubikirira bulungi nemanya ensi netwemalizaamu kwereere tukkirize tukkaka naye tosobola kutereeza mulundi gumu kyenali ngamba baseeka nti kyokola banoonya abaliwa mu mabaala nga bamuyita sumaali mubuza lwaki otambuza obwenge nti kino nekino mugamba asobola okuyamba kapito wakakadde asobola okutandisa ti sirina sente naye akakadde nsobokagana akakadde nsobokagaba ku mwana ayagala okukyusa obulamu bw'eddiini ye nga teri agamba ddene nsooka kuba oluseka ate nange nenkakulu kekimwanyi nekugamba netusobola okubeera nga tuyamba omuntu ina gutuyamba so hijabnation ku luno ya nnaku 3 olunaku olusooka lw'abaana ekyo hijabi so tulinako abagenda okukola ku parenting tulina baparental coaches wano abalungi nga te basiraamu naye nabo tebajja kuweebwa mukisa fitina ebiwa ate nasawo ne bagamba ngeri gye muli balungi mujje muweko ku bazadde kyanse n'abaana olunaku olwokubiri lwa bizinensi oba anayisa abayiwalage ne bagamba abakazi abaleeta wano shaliya abakazi abali mu bizinensi babiga abategeka ebintu munaatera kubatta tuwulira nti abagudde bweru ba investor mbawayo ku tax holiday musobola tuwayo ku tax holiday musobola otuyambako ku kisaawa awo nga tuyisaawo ku bintu byaffe ne mutatukaluubiriza nnyo musobola otubuulirako ebintu byaffe lwaki birwa ku kageeyo era shaliyo omugugu ngusasulira ssente mmeka tusobole okusigala mu bizinensi eno kyekyabampisizza munaye tebankaluubiriza mukama mulungi mwebaza olunaku olwokusatu tulina award night nasazaawo njagala tukole ekintu ekiri corporate tujakola ebintu ebiri corporate Islamic branch ebeera corporate so ndowooza tuliwo abakyala batonotono nnyo wano abasiraamu abaasalawo okubeera nga tukola ebintu ebiri corporate kati byatiisa abantu balowooza biri halaabi yesi twagala obikola ng'abantu abasomi abalabyeko ku nsi n'otambulatambulako nomanya nti so ekintu ky'obusiraamu kisobola okutegekebwa ku tteko asakasa okugenda ne balyako okulinga branch webanyumyamu si bipya eri abalala babikola naye nebisigala nga biriki nga biri halaabi so olunaku olwokusatu egenda kubeera award night kyokka abantu bali mu kubalonda twaziteekayo tezirimu kubbira nze mukifo kyakuna era nategedde nnyo nti abantu muli bazibu abalina mu kifo kyakuna yiri erigimbi naye nga nina abo abaana abo bahaba bwe banimba nti tukulonda terya binonda naye award night eyo njagala tugikole bigi nga nnungi nnyo abakyala bategeere nti they are recognized mu nsi eno etali ya busiraamu nti at least ife abatono abalimu tulaba nti balina omulimu gwe bakolera obusiraamu so ku lunaku lwe lumu olwo olwa award night engeri gye batumanyiza mu kisawo okwogera ku bufumbo mukyalo musanvu ajala otamugamba ku bufumbo awulira nga olunaku lugenzi
balina okulima tulina okwogera ku poligami kati neŋŋamba wadnight emisana boogere ku poligami ebizibu byonna abasajja babatadde mu bikimu gye mu byatula naye olunaku olwokubiri lwa bizinensi yokka however mwezi nnaku esatu ezo zonna tugenda kuba tushokesinga bizinensi zaffe ekifo kino kyonna twakipangisizza kiwulira amaanyi nasaasira abantu abalwa nina basiponsa ekifo kyonna twakipangisizza abayingira mu babwereere abalina okujja okola bizinensi zammwe bayingirira bwereere ekiddamu babwereere kati bakyaliba nga abali wano tebagenda okutambuza waaka wange naye njagala okuddamu bategeeza ti jagunation eno sirina we nagikola nga njagala nnyo ekifo kino kibeere nga kiddudde era nadde nkyogera ejjo n'abazadde balito hijabi nemwenfuna abaana bataano basobola okukyusa abalala bataano mu mayindi yaabwe nze buli lunaku mbampulira nzikuse ku mutima gwange nkiddamu abantu bonna abajja mu ejagunation ebiseera ebisinga baba babwereere wallahi billah naye press conference eno gikwata negiteekamu ssente ati abaali balowooza nti njagala ssente abawuliramu fitina yonna nga mulowooza nina seezeri okuyula wona tiwali basiposa ngendeyo nembakaalirya nempandiika proposals nenkola biki nga njagala abali ebategeere tulina abasiraamu abakozi abakyala abali mu ggwanga lino tulina abaana abatunga wano engoye ennungi naye buli saa shalya tuzigula bweru babulamu bubuzi byuma birungi byalaani binene nga tusobola okufulumya wano sitooku omuyitirivu nga tusobola okwewagira balina designs mu mitwe tebalina ebaali bazitadde sirabanga seeke yali aziwanga tusabira ekyalaani bafuna funds okuva ebweru mbawalabu sirabanga yali agambyeko nti abaana abatunga bannange tubakoleddeko ekisi kyabyamulekerawo zikimawa ebweru ekyo sikirabangako yali akyogera nebbigi twandigenzeko ewajja eno ne tukuba ku luseke tugendere tukuba oluseke abo abaana bazanyi batunga abo naye buli ssaawa engoye tuzikimayinje ku tiktaki tufuna matiriyo waffe wano abaana ne batunga nga tulina ebiduuka wano byebisunguza shariya abaana basomye knowledge bagirina tubulamu bubuzi kubeera nga tuli cooperative nga tulina association etutwala nga abakyala abasiraamu nsobola obutagikola omulala asobola okugikola tuyite tujja kweyungako teri agenda kukuloga mukwano oba olina ebisani byobulina teri agenda kukuloga mukirize tukwataganyire wamu tusobole okubeera nga twetwala muki bw'osanga nga bakuba ajala idris oyongezaayo oyongezaayo yaki ofunamu ki yekaagambidwe seeko oyogerako kyaki kuba buli bw'ogyongezaayo tolina kyotuyamba kuba kati wano bakutabasamu ne babambaza abakazi oliseeka yayosi lwaki toyibuka nga aliwo omwana omusiraamu kubali mukukuba ne tutandikira awo tulina tutandikira eri wansi ewava obuzibu fitina ebiira ddala wansi kyova labeni waggwe basobola okutukwata bulungi bavumbavumba nga tetukyalina tusobola kwenyenyeza so ennaku zino essatu abasobodde ajje bw'owulya nga kino kyekisobola okwongerako jangu bw'owulya nga tekina kyekisobola kwongerako tojja tulina stalls tugenda tutaddewo stalls abayuwala twabawadde stall namba kuba tulina ebizibu nabo tubabuuza ebibuuzo byaffe batuddemu olumu tuyinza okuba tubalowooleza bikyamu nga basobola nga ffe abatalina knowledge ku bo balina stall nnene nayagadde bafune nnene tusobole okujyamu medical camp yabwereere bannaffe balinako kuno bizinesi tekikuganda genda kubuuza ku examine shaliyo ozijja bannange nakubategeeza obazaabirabo obubi nze mbuuza bannange bendi nabo mu bizinesi kyoki ogundi matiriyo okujja walakuba omubuuza omulaba asika ebimu naye ze omuntu yenna bwajja nga mbuuza mubuulira kuba nze lwenkulagira wezija shaliya riziki yange neyiyo yiyo mulekerawo ebintu by'okwefitina tulekerawo okwerwana
tulina bannaffe wano bakola ebintu babikolera wano Usumani ono akolera wano amakanzu abakyala bangi abatunda wano amakanzu ojja kusanga batono nnyo agende wa Usumani ensubuleyo amakanzu efitina enge okutaagaliza ebituli ojja kulaba ng'owadde nnyo Usumani okubanga omusubuddeko amakanzu ate ng'ayina buli design nga yo osobola n'omugamba nkolera design kiki ekikulinyisa ennyonyi okugenda Egypt oba mu Egypt design agikukolere omuwe ssente miliyoni 10 tinkolera balki ozitikke URL gye wali ekukwati otandika okujja okulikodinga URL muli babiri era mulina empisa embi nga Usumani ali wano togenda sasula musolo temuli air ticket miliyoni 10 zokka bw'ozimuwadde bw'ogenda ozikwata otunde URL egenda kujjako ddi omusolo awo abaana bangi abali wano abatunda amakanzu nga bagatunda naye n'abaana bamwe mugana bawaayo bagayike fitina bwemubana nga muyimbirira nga mulyoka mutuwogerera ebigambo abaana bonoonese tetulina byetubonoonese wallahi kyetukola tukimanyi tumanye ekikyamu n'ekituufu tumanye ekikyamu n'ekituufu naddi lwe tuba tusobezza so ennaku z'omwezi 29 njagala mbeere clear business naye tugenda kusooka kwera lwe lw'omukaaga olusembayo omwezi tugenda kusooka kwera tulyoke tujje wano yenna abatategedde kyembanjogedde kiba kirungi nnyo obuteerumya mutima n'ojja n'ombuuza abadde otegeeza ki omutima gugenda okukulumira kujja kundikodingira vidiyo waliwo bessiddamu kuba kati ndi kukyala wa buvunaanyizibwa mu ggwanga lino sikyayagala kumala gadduddamu obintu era ebyo nga bikomya luli nga akyali mu mbeera etali nnungi naye kasita natandika okulinnya first class negamba ebintu ebinene nokubikomya kati bantu benyumya nabo emboozi balala ekitegedde kuba kati kasita nasensinga ejjoogo omanyize buli anvuma kyekyenjawulo kyennina buli anvuma kakaaya kati ojjako otya akakaaya ng'omuntu amanye amaanyi go gali mu kakaaya olowooza lwaki buli baba banvuma ze banvuma kakaaya teri gwe nali mpuliddeko nga nkuba ekisukka onoow'ebikaaya you can do better my friends because kana kakaaya tekagenda kuvaamu you can do better nze nasomera mu ssomero ly'abasiraamu kasuku yabeera atawaanya namuŋona salafu sekasa kimwana amasalafu agimanyi bulungi tuli baki basalafu abasunni nimutambuli lwakuba omulongooseewo kitegeeza ki mmanyi so mmanyi lwemba nkoze ensobi ne lwesindikozerwako sina muntu yendakkirizibwa nokuŋati mu kitundu okwotondera ku mubanyi sirina abansobezi oba nina emputtu ku muntu munnange kuba we nina okweroopa mmanyiyo niba we nina okuwanika emikono neetonde mmanyiwo kati ekyo kyekinfuula ow'enjawulo nasomera mukunamuŋona salafu naye ssebo kyekyo kyekugala tusomese abaana eddiini wallahi nze nyimirira mu bifo by'abaana abaasomera ku taiba nga nze ngenda okuboogera mukunamuŋona salafu naye ekinyamye si luzungu kati ngenze nduleeta ate lujja kuba bwe nayingira ku Kampala University ndi mulalamu kuba abagitwala bannayira ba luzungu kati embeera nga tumenya luzungu okitegedde naye nze nasoma Kurani n'entuula Thanawi twali eri nga ffe ate bajerega abashuuka ekitegeeza ki nze natambuza ddiini bino ebyoluzungu bikimbirabye kati kubaffe abaana batandika eri nga tusoma eddiini ssebo nga n'okwetya twetya era nga wojja n'osanga abo abaana batutwalanga mwenosanga osanga aba Hassan Trabi n'abaana ba essomero baliyita bata kati eryabawale nabusine bitandisa okubulaabula mu katundu nabisunsa girls nga abaana batandika okwogera oluzungu abasala kungula kwekweka wansi wa ttera naye nga baleeta Kurani competitions olwo katuno katuvaayo batulakangwa ennyo
naye kati sebo tutuula nabo nga bagenda butudde eyo kati waliyo abasalika n'abatayi bamumpuliriza owanamumona ati oshegedde tusobeza abaana eddiini nga toliiko ebyo nti bannanga nakola ati however ati kati tusobola okumushinga n'omanya nti oluzungu alukwate n'eddiini agikwate asobola okufuna self confidence eyo eyirira mu bantu n'abanyonyola byagala okutegeera kuba baba tebamutegeerera kuba kyangu nnyo mutegeerera nga bamugakuwe owapulani tuula eri bambi ate naye n'atya naye kati bw'abanga n'oluzungu lwaluyina nga ne pulani agirina kizibu nnyo okumanyira omuntu bw'ati kati nze owa salafu nalese abatiemwala international hospital babajjanjabe olabannayeyawukana era sekase kimwanyi bagakubuuzayo ebibuuzo awo tulina ebibuuzo byaffe tusekase kimwanyi ekiri nti yaliwo nga sente nabagaye temukafuka abamawulire nze nina sente zamu ate mumuli babulaza olina bayimuka nkutereka ku muti kitegedde ebintu byange mubikwate mubiteekeyo at least message eyite etuuke okitegedde awulangako enti njogedde nnyo event yange osobola okuyimuka mpolampola n'ogenda n'okola kinokola tunasigaza babiri oba basatu tujja kubanyonnyola ekyo kitwagala kituuke event y'obusiraamu omusiraamu ali ebwogibulira gitambuze nga tebakusabye amadiini amalala gali tegatusinga amabuulira faada bwasobya nina faada yali ewasa maama wange muganda wa faada yali ewasa maama wange naye faada oyo bwe yasobya mulamu we saalabako bakatwiki bavaayo kumukuba baddemu okumulaba nga takyalabikako kitegeeza bali bamututte mu disciplinary committee wano seeka asobye bamukwata kaganda buli omu views niye kijjako ekyo okubanga tetulinayo disciplinary committee yonna esobola discipline nga baseeka baffe nemugamba waliwo kano wayiseewo kale nemusooka nemugamba tumuwumuzeemuko temujja natubuulira nti okusinziira bwekitiiseeko neyagabeka mu kituuti olwabwe tetubyetaaga mumutwaleeyo mufune gye mumudisipuliningira awumule yekka mumuwumuze nga mmwe disiplinary committee ebenga ekola eyo okusinga okubaswazanga mu bijjudde kubanga bwe tukuba seeka waffe n'abalala kyangu nnyo okusanga omwana omulala ng'ali kuseeka sekimwanyi avuma kuba nammwe yakiraba abakulu mwagikola ne mumumbumaze mumwanirawo obutaba baseeka sekimwanyi ekyanga ndalaba waliwo seeka akuvuma sijja kwogera amanya balina entundu ezo taladde ennyumba yanasina seekaano gwempalana kujjako abanyingidde muyingira direct kuba kati wano ebintu bye tulina okugjawo nze bwensobya disiplinary eyo empiti engamba okusinza ku kino nekino bwekiti tubuulire waki wakoze kino ensobi zikolebwa bantu ate zisobola kolektingibwa baki bantu kyova allah bwe twenenya atusonyiwa naye mwe mwagala kutukuba miggo natuyingiza muliro ku duniya naye ng'abalala kye batusinga kyekyo grand competitions wano simanyi lwaki agenda tubuulira zigenda kuddamu ddi ffenna tukwatire wamu zami fulaya bwe kutuukako gitambuze naye bw'oba otambuza wano anjogere yamuyimbi kyatankola entondo omanyiza abantu bankolirako mangu entondo njogere kameriyoni agitambuza mangu ey'omuyimbi sipiidi etebyamukasi naye batadde yakulan competitions nenda tubanenya shaitani etambula fena etutema naye kale weekubemu mumutima ogambe kale katugezeeko kangezeeko ngiteekeyo kale sekasa kimwanyi yeegolola oyi naye bwebadde ayogera namuganda aseka genda kwogera nange owulire ng'okooye seeka mwana addamugaalo seeka obudde nagale gwe ng'otunuulira ku bino byenjogera obyetaaga kale munzikirize mbeebaze njagala nnyo okwebaza Dr. Daniel owa TMR Hospital ekituufu ye yasinze otuwa package ennene ku event eno ye proud sponsor wange because nakati nkyali mu shop sikikkiriza nti bagenda kubeera ng'ate batukeberera abakyala ate teyakoma okwo yampaayo kuponisiza abakyala banaba bakebedde nga babasanzeemu obulwadde
okubongerayo ku TMR. Amutemumanyi TMR gyedwaliro kale nangawulira nga temulimu kabobo kaddagala kubanga alieka kati nga bakuwadde kuponi ekwongerayo bakujjanja bamujje babakebere ekizibu mwayinako fitina oli eyo oli mulwadde naye era bakuyita ku byobwere era n'olinda era tukwegayidde abasiraamu n'abatali basiraamu abakyala mujje naye nga mwambadde bulungi nkiddamu nga mwambadde bulungi baba bagenda bakebera infections kibi nnyo okujja ng'ebintu byoyambadde bikutte bikwongeramu infection kati mujje cervical cancer breast cancer n'ebirala so mujje babakebere babayigirize n'ebutya ebuyinza okwekebera bagenda kebera ta maama oleeta muganda oleeta mukyalawo bajje babeere ng'ate bafuna chance eyo ey'okubeera ng'ate bafuna ku free medical check-ups n'okwogerako ne bagayina abalungi munzikirize ze kennyini mpite omukulu wa Kampala University ajje wano dakiika ng'emu bbiri abantu baagala kugenda ne Mutumaani ajja atuweeyo wano bugambo 2-3 then tubuuze Dr. Seeka Ssekimwanyi ebibuuzo byaffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekitundu kino sigenda kwogera bingi okujjako okwogera ku bizinensi yange. Tudonga amakanzu ekitundu kino ky'amalungi customized kanzus Kampala wasanga Saudi eweeru tugende Makka tugibasembeze wano ate nga tubakolera ensinga. Ekitundu kino kyetukola tukyekakasa gobe mazima tukyekakasiza ddala ejje tubagire tubakolera amakanzu amalungi amasuufu amanyirivu era abakabya agaliko insha Allah tabaraka wa taala. Sigenda kusingako awo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gala observing a protocol nga bweri kubanga abakulu bonna abali wano saagala kusobya. Erinnya lyange nze Augustine Mugalu okuva Kampala University. Nkolanga Dean of Students oba omuntu akwasaganya ensonga z'abayizi mu Kampala University. Era njagala mbakakasa nti Shamimu muyizi wange bw'omulaba wano mwawufuku ng'ali eri kubanga erinze mutwala era abamuwombeefu nnyo naye era atukozeemu omulimu gw'amaanyi nti nno abaana bangi bamulabiddeko ne bamuyigirako. Kampala University yatandikibwawo ow'ekitiibwa Alhaji Badru Dugu Katereka. Omwami oyo tumwenyumirizaamu nnyo lwakubanga atuyigiriza ebintu bingi. Kampala University yatandikibwa ku musingi gwa Busiraamu naye y'omuntu atatusosolangako era bw'ojja Kampala University amadiini gonna gyegali. Nti waliwo meeting emu gye nagendako ne baŋŋamba nti nno gwe wajja otya okukola Kampala University kubanga baali balowooza nti y'Abasiraamu bokka naye yatukulirawo olugi era ne tujja era n'abakozi bonna bava mu madiini ag'enjawulo naye tulyenyumirizaamu nnyo. Nze nga nze njagala nnyo eddiini ey'Obusiraamu makyazi ndi Mukatuliki. Enneeyisa yammwe enneegombesa engeri gye mukolamu ebintu byammwe binneegombesa nnyo era nsanyuka nnyo okulaba abantu abaana Basiraamu naddala mu Kampala University kubanga tulina amatabi mangi naye yonna gye tubeera ne tubalaba. Tulina ettabi Eruweero, tulina ettabi Ejjinja, tulina ettabi Masaka, tulina n'ettabi Mutundu. Mutundu gye tusomeseza abasawo era yonna yonna tulina ne bursaries. Bw'oba olina omwana nga wandiyagadde asomere Kampala University tuwa omukisa ajje tumubangule Kampala University.
ojjanga bw'oli ne tukulaga ekyokukola ne tukulabula ne tukuwabula kubanga njagala bategeeza nti nno bwe tuyimiridde kati Kampala University n'omuntu akomye mu P7 asobola okujja n'asoma ku university. How? Tulina short courses ez'omwezi, myezi 3, myezi 6 ne tumubangula mu bintu eby'enjawulo. Ayinza okuba nga omwana Shamimu ageze n'ayogera ku kintu wano nti nno yajja Kampala University kati yakyukamu mu ngeri gy'akolamu ebintu. Oyinza okuba nga omukulu ng'ono atunda amakanzu nayinza okuba nga alina omwana amutundira amakanzu mutuufu nga bakasitoma be badduse lwakubanga enjogera y'omwana oyo. Tulina koosi eya customer service w'okolera myezi 3 myezi 6 n'ofuna certificate yo n'obambuka. Naye tulina koosi nyingi nnyo era mu diploma, certificate, bachelors. Naye bannamawulire wano tulina journalism and mass communication. Mujje mutwegatteko. Tulina film making n'oyiga okukola firimu. Byonna tubirina ebyo bya business, industrial art and design. Mention it, bwe kimu kyonna tukirina. Of course muwulire tulina n'obusawo musobola okujja ne mutwegattako. Ku branch yonna gy'owulira nti oyagala osobola okujja n'otwegattako. Tuli basanyufu nnyo Shamimu okuba part of this program. Program eno y'amaanyi ey'abakyala. Ate mbadde njagala nnyo n'okwebaza Shamimu ak'ensuso. Nsonga 2, waliwo Shamimu gwe ndabye wano gwe sitera kulaba ku university. Shamimu gwe ndabye wano ayogedde ekimuli ku mutima. Kirungi nnyo okuba nti oyogera ekintu ekikuli ku mutima n'okyejjako abantu ne bakumanya nti nno entambula yo yeeyo. So nkwebaza nnyo Shamimu okukola ekintu ekyo. Naye n'omulenzi abadde wano ogaye mutabani, please omwana oyo mwebaza amanyi byabadde ayogerako. Bambi mumukubireko mu ngalo. Amanyi byabadde akola era byabadde ayogera. Yatuusanyukira ebintu ng'ebyo. Owekitiibwa yanyumiriza nnyo mu programu nga zino kati ng'eno eya Hijab Nation. Awagira nnyo abaana abato ba youth. Alina programu ey'enjawulo gy'awagira ey'abakyala era ali behind okuwagira embassy y'abakyala mu Uganda. Waliwo ambassador gwe balina owa women and girls gw'atera okukolera okuyambako running up programs zonna. Era bwe ndabye wano Kampala University nensanyuka nnyo nti no we are part of it and we shall be part of it. Tugenda kujja n'amaanyi gonna nga bwe kisaanidde tuteekinge part mu program eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Seeka tusaba tutuusize message yaffe eno eri baseeka banno nti Hijab Nation si bigina. Hijab Nation terina weerwanira na Busiraamu. Hijab Nation egezaako, it's an initiative obuzima okulaba nti twewagira mu business, tusobola okubeera basista abalungi, tusobola okwambala nga tetulina gwe twambalira, tusobola okubeera proud n'akakaaya kaffe, era nti tusobola okubeera nga buli omu asobola okwogera ku munne mu mirembe kasita abanga Musiraamu munne, n'okubeera nga ate tupromotinga bizinesi zaffe mu ggwanga lino, okubeera nga tetulina wadde bwe twagala kubeera nga tukoseza Obusiraamu wabula tebaatuwabudde bwetuwuliriza yadde okutubuuzaako. Era tusaba batugambire nti bwe tuba tusobezza batuyite mu buntu, kuba balina abaana abawala basobya lubeerera nga tetubalabangako nga babakuba ku intaneti, nabo basobya nga tetubalabangako bwe bavaayo ne beetunda. Kitegeeza balina gwe beetunda. Bwe bansobezza nga Shamimu bampite mu buntu, ndi muntu mukulu ntegeera, nsobola okumanya ensobi. Tusaba balekere awo okutujajinga nga tebategedde kikituufu. Kituleetera okwenyiikira mu mitima kati saasira omwana atali mu kukunganzi. Baseeka we bayingira ne batukuba wallahi kitumalamu amaanyi. Njagala kwogera tu
saagala kwejjamu naye nga nze kizibu okumumalamu amaanyi naye njagala kwogera tu ku mwana oyo omuwala ali eyo atali okumunga nze. I don't want to say we are disappointed in them, but I've said it. We are disappointed in them. Tebatuwabudde, tebatubeereddeewo, wabula batukubye okulaba nti batukuweerezaayo. Mu ggwanga ne litali ly'Abasiraamu twali tubasuubirako basseeka be tutunuulidde mmwe Seeka Ssekimwanyi okubeera nga mutubeererawo. Era batugambire nti tufuna obuzibu mu kukola n'akakaaya kano. Era batugambire bwe tutaraisinga amaloboozi nabo tuyambako bingi ebitulema wano. Kyetugezaako okukola wano si kulwana nabo yadde okwagala okubayisaamu amaaso. Wabula gye banaakoma okutulaga nti tetusaanidde mu maaso gaabwe ate nga nabo balina abaana abawala. Batukumekume nga bataata era bamanye nti tusobya. Era bw'otuukayo meseji yaffe batugambire kitubawo ekitiibwa. Protocol observed. My name is Ronan Biko III, Director of Branas Foundation and presenter of Little Magic Minds. I want to sincerely thank the members of the press and sponsors for honoring our invitation. This is my first press conference. My hands are a bit shaky, but my heart is steady. I am truly humbled to stand before you here today. Our theme for this third edition focuses on hijab, technology, and entrepreneurship, and so much more. Allow me to address the parents of this Gen Z era, not as a child asking for a favor, but as one who loves you, respects you, and learns from you every single day. We live in a digital age where everything is on screen, trends change overnight, and what was once unthinkable a decade ago is now called normal. In these same challenges, pranks and gossip is everywhere. Dear parents, I know how hard you work in your digital jobs to give us a good life. I know you get exhausted and you just want to relax and scroll, but the truth is, whatever we scroll, we slowly become. We need you to be our filter before the world becomes our filter. And we also need you to become our role models before social media becomes our role model. Children copy what they see at home first. When we see indecency online, our hearts get confused. When we hear harsh words at home, we think it's okay. When we see you chasing likes more than you chase swallow, our hearts lose direction. I am not saying this to shame anyone. Wallahi, I am not. I am saying this because we love you too much to stay silent. Allah says in the Quran, "O you have believed, protect yourselves and your families from our fire." That ayah scares me and humbles me at the same time. It means you are our protection and we can also be yours. Can we make a few promises together? Can we unfollow pages that pull us away from Allah? Can we agree to protect our homes from music and songs that go against Allah? Wrong is wrong even if everyone is doing it, and right is right even if no one is doing it. Can we replace gossip and mean jokes with Bismillah and Astaghfirullah? To my dear sisters, your hijab is your crown. Wear it and carry yourselves in a way that if the Prophet ﷺ walked into our living room, you wouldn't feel shy, you would feel honored. I know this era makes wrongdoing look easy and things that make Allah happy look cringe. Never let the world take that dignity away from you. You are beautiful in your hijab. You are decent and you look very nice in your hijab. So, please join us on the 28th and 29th and 30th of August. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ukirize webaze Allah okuba nti atuwadde omukisa netubanga wetuli upano ya Hijab Nation 2026. Tugambe nti alhamdulillah. Alhamdulillah. Era nsaba Allah tubeerewo Hijab Nation 2027 inshallah tabaraka wa ta'ala. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha nabiy qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna. Yalagira Allah subhanahu wa ta'ala nabbi omulungi kiwange nabbi kulagidde otegeeze bakyala bo, otegeeze bawala bo, otegeeze abakyala ababakkiriza oba abakyala b'abasiraamu bonna, dinina alayhinna min jalabibihinna, babenga bambala bulungi. Ennyambala eyo abakyala gye mwambala Allah yagiragira. Agamba nti dhalika adna ayyurafna, ekyo bwe banaabanga bakikoze kyekirungi kyoyinza okutegeererako omukyala. Mukyala bwe bulungi bwe yalibadde ategeerekeka, dhalika adna ayyurafna. Era wallahi genda Bulaaya komawo, omukyala omusiraamu yasinga okwambala obulungi. Mbalayira Allah ennyambala ensiraamu Allah yabasalirawo, abaana ab'obusiraamu teriyo yabasinze kushanana na kushabasiti. Kubanga Allah yagamba dhalika adna ayyurafna, teriyo muntu agenda kumpitinga mukyala musiraamu kuki kunyambala. Tetugambire mutulaga ku bisambi binyuma okulaba. Allah yakikola ng'ekisambi ky'omukyala kimukola ki, naye ate akibise yasinga. Era tulina engeri gye tutawaanyizibwa ng'oyambadde bulungi ate mwambala. Okwambala tekitegeeza nti omukazi talina figa. Salaamu alaykum. Era you people I challenge you, abakyala b'obusiraamu bwe bakyasinze ebifiga naye wallahi babibika. Ate tutawaanyizibwa nnyo nga wallahi kyaja tikyambadde n'okitunuulira tekisalawo figa bweti ebuzaabuza, naye nga yoyo Allah bwe yakola ki. Naye bw'obiteeka ku ngulu tukkuta mangu, weewaawo bisikiriza okukola ki, okulaba. Bahati nimbye. So njala okwebaza abamu ku bategesi b'ensonga eno, Mukyala Shamimu n'abamuyambako bonna okutuukiriza ensonga eno. Ensonga eno nsonga ya busiraamu ddala. Okwawukanako n'abalaba ebintu mu ndaba ki, mu ndaba endala. Kubanga oli bw'asitula n'aga nti Hijab Nation, ekyo Allah bw'atusaasira ng'abasiraamu, lwakuba mmwe temumanyi, Allah bw'atusaasira ng'abasiraamu ne tutuuka ku kigambo ekyo, Allah bw'atuyambye nnyo. Eggwanga nga lyonna lya Hijab, omanyi ebizibu bye tuyinza okuwona nga mwenna mwambadde bulungi. Naye n'owulira omuntu kaakati ate obusiraamu bino si bya bid'a, nani atali bid'a, kubanga
ekigambo bid'a kiyingira mu nsonga za kusinza. Bino si bya kusinza. Boogera bid'a kanga bid'a ayingira mu kigambo nga kya kusinza. Obusiraamu tumanyidde ddala nti eswala ziri meka? Eswala ziri meka? Singa wajjayo ekibinja oba seeka asomesa eswala nti ziri 6 ate nga za tteeka, eyo ebeera bid'a ate ey'amaanyi. Singa wabaayo seeka ajja n'abasomesa eswala nti eswala eya zuhuri yalaka 3 n'akikumiza n'agaa nti bwe mulina ozisala yalaka 3, eyo ebeera bid'a. Nabbi sallallahu ebyo ebifaanaganya eswala bye yagamba nti sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga bwe nabagamba okusaala. Eswala ziri meka? Nti 5, neeraakazaako nga bwe zijja zeegoberera. Naye ebirala byonna ebitagwa mu swala, ebitagwa mu zaka, ebitagwa mu hijja, ebitagwa mu, yagamba nti mukole nga bwe mukola ki? Ayuha nabiyyi, wange nabbi kulli azwaji, gamba bakyalabo, wa banatika ne bawalabo, wa nisaa'il mu'minin, ne bakyala babakkiriza, yudinina alayhinna min jalabibihim, bambale bulungi era mukikubirize kigende nga kitambula nga kigenda maaso inshallah tabaraka wa taala. So ekyo temulina kubaako kubuzaabuziba. Mukkirize neeyambisa akakisa kano nga mmaliriza nga nkyali ku panel nti obusiraamu baseeka obusiraamu bukwate mpolampola. Kati omwana ng'ono Shamimu bw'aba aleese ekintu n'ateekawo n'agaa nti okwambala obulungi kino kikubiriza abasiraamu n'abatali basiraamu. Ffe tusiramula abantu entaneti n'omubuuza nti kiki kyebwegombye ku busiraamu, n'agamba abaana bannanga ab'obusiraamu baabala bulungi. Era ijabunation eno mugenda ogiteeka, naye tetuyita abasiraamu bokka, n'abatali basiraamu bakole ki? Bajje bagibeeremu. Obusiraamu wano bukyali buto. Muyinza okuba nga mwenna abali wano mubadde temukimanyi. Obusiraamu bw'esawuke buli mu myaka 14, mwana mu 7 n'ekigwagwa. Wano e Uganda obusiraamu buli mu myaka 85 awo. Kati njagala ogeraageranye emyaka 14 ku myaka 10 meka? Wallahi mitono. Neseeka bw'oyagala okukwata obusiraamu bw'esawuke obufaanaganye n'obw'e Uganda, obeerako ekizibu. Obeerako ekizibu ky'amaanyi. Kitegeeza nti abaana mubakwate bulungi. Tulina bintu bye tutannategeera. Oyinza okubeera omuwalimu n'oluma amannyo nga gw'olowooza ky'omanyi ky'ekituufu, naye nga tonnaba nakutegeera busiraamu kuuta yaabo. Bwana byagaa nti bada al-Islaamu karimba wasayawumu karimba. Obusiraamu bulina kontenti mungi to the extent nti bwatandika nga bugenyi, ogenda kutuuka okufa ng'okyawulira ebintu ebipya nga biki? Nga bingi. Kati kyotegedde tojja wano okulemera ku bantu bid'a kukaza mannyo nedda. Oyinza okuba ng'olina ky'otannategeera n'abantu abalala bakwata empola paka lwe banaategeera ng'obusiraamu obutuufu obw'emyaka 10 ebimeka. Kubanga Uganda tuli myaka 18, katebereza emyaka egyo. Difference ya myaka 10 ebimeka. Kati bano abasiraamu baffe abambadde obulungi nyinawo wano n'abeebisa amaaso, abo ate b'amaanyi nnyo, mubakwate empola. Abatanneebika naye mumukwate ki? Paka lwe tunaatuuka ku ggwanga Uganda nga lyonna lyambadde hijaabu nga linyiridde ng'abakyala abali wano. Mwekubireko mbugalo. Mukkirize era nga mmaliriza mbajjukize bino byayirimu. Ajja bino byetaaga tontunulira bulungi. Bino byayirimu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mwenna mumanya adhaani si bwe kiri okwaziina. Waliwo sahaba bamuyita Abdullah ibn Zayd. Nabbi si yaleeta okwaziina. Wabula Abdullah ibn Zayd yaloota adhaani, najja n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti wange nafunye ekirowoozo ekirungi. In fact nga yeebase naloose Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah,
ashhadu anna muhammadan rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah. Nga adhani mwekola ki? Mwegenda nabbi namugamba kirowoozo kirungi. Era n'ayita Bilal ibn Rabah n'agamba Bilal ali kuddawa. Bilal yiga n'agamba Abdullah ibn Zayd n'agamba yigiriza Bilal ebigambo ebyo. Okuva olwo Obusiraamu ne butandika okukola ki? Ne butandika okwazina naye nga tekyali kirowoozo kya nabbi. Mwabagamba ekyo nabbi teyakikola, ekyo nabbi teyakiragira. Abange faawo mulembe guno tulinde nabbi ajja atuyigirize kutya tulina okuyita abantu bambala obulungi mu hijab nation. Muliko kizibu. So kitegeeza nti waliwo ekintu omuntu omusiraamu omulala kyayinza okulowooza nga kirungi kigatta ku busiraamu ekyakole ki? Man sanna fil islami sunnatan hasana. Omuntu singa aliya ekintu mu busiraamu nga kigatta ku busiraamu naye nga sinabbi tugenda mu maaso nakyo era kifunamu embeera. Twagala okwebaza abategesi baffe abategeka ebintu bwebiti. Ono bigina yamanyi okutegeka, bigina yamanyi okutegekera. Waliwo yategekera juzi wano saidi z'Ekololo n'ateewo ne kapiyano y'omutegesi w'amaanyi. Naye ebyo tubeera nabo bigi batamiimu bajja nga bagira mpolampola paka ne batuuka kuterera. Naye ffenna tetuteredde, tubeera nakyo katto kira kyonna bwe kitunyanga malayika owulidde saba nga akikuumira awo. Allahumma mukkirize ebigambo byange tebijja kusukkawo. Erambika bulungi abagenda okuwangala mu myaka ekumi. Ekirala nga kino nakyo kikulu, bannamawulire kino kikwata. Omanyi abawalimu abamu tebamanyi kitambula mu ggwanga ne mu nsi, abasinga bamanyi bitambulawa. Pulezidenti wa Burkina Faso gwe bayita Ibrahim Traoré, musajja musiraamu, naye yagobye banna Burkina Faso okufuluma Burkina Faso bagende mu Saudi Arabia okusoma. Kubanga yagenze okulaba nga abawalimu be basoma e Saudi Arabia tebakomawo kugatta buki ku nsi. Bwali mu ngazi, mulimu okujjanjaba, mulimu ebintu bingi iri mu ngazi, mulimu okukola ebintu ebigasa abantu, amakolero, malwaliro, biki, naye nga bakomyawo irimu ya bida, si bida, kulwanagana sekabuli yafunye gundi, ono yasomera yabiganye. Era bali Burkina Faso bekalakasa boogera buli kyonna, naye yakoze banga irimu gye bajjeewo ebutegatta buti ensi ereeta buleesi kitalo. So omwalimu bw'omala okusoma kyalibadde kikulu. Abantu bano babeera bakulinze kiki kyobagatta kubeka byogedde bituufu. Era tulina omulimu ne bagamba baffe abatutwala ku bitone byonna okulaba nga tufuna irimu gye tusomesa abantu gye bagattako bano bantunga makantu. Kuba byonna nabbi yasomesa economics, n'asomesa ebyobulamu na health wise byonna, naye abasinga tusukubye ekifaananyi okulaga nti Obusiraamu buli ku bida na swala na kibedda. Obusiraamu busomesa n'okukulaakulana bizinesi, naye ffe twagifunza n'engomawa. So nakiko nakyo kikulu mu mbeera ng'Obusiraamu mu Uganda essaawa zino tulinawo okusirangana omuguwa. Abasiraamu be batta alabye ekyatambudde ne bambaza Abasiraamu oba bituufu oba si bituufu, naye mu mbeera efaanaganako bwetu bwe balaba ate Muhammad ng'osiba ebitaafu ku Shamiru, abantu babeewu. Era ne bana babalaba mubanguyiriza okukkiriza nti ddala be bayimiriza mu kaguli be bakoze eki bagwe oba tofaayo. Era omwana oyo Ajala mulabyawo, Ajala bwe yaseerera n'agondezebwa. Nze omu ku bantu abamukubira essimu from point A amwe ati ekyo ky'okoze oba ekikuguddeko kisobola okugwa ku muntu ki omulala yenna, naye mukoze mutya okoze omwana abo? Era okyogeddeko ne kinkwatako, kati tumulekeraani ekinaavaamu genda okuwulira nti obulokole bwamubase bwamwaniriza, kubanga bamulaze nti nedda omuntu akola ensobi n'asigala ng'akola ki ng'atambula. So nze ejjaku n'ekyo nino najagalirawo, era nange nga sinnabeera bweka, siri mu bawaalimu banoonya kyakulya nedda, vuga market media
ate bisingipo takubiutwafuza ekintu kino nakyagalirawo omanyi bamala otumanyira nibagaa nti piraawo abanoonya piraawo ffe tetulina kyangu tuzaalibwa wali ebukoto ndi muzukulu wa Douglas Kimwani eyasooka okutwala abantu maka so weba njogera nti sikyanoonya piraawo era sakusaba mafuta aganjitawo so bwe olaba omulamu wanga guno Hijab Nation n'olaba nti eggwanga eryambadde obulungi n'obanga tekinnajja mu magezi twalisabye Katonda atusaasire eggwanga lyonna libeere hijabu seeka obeera weetaaga dduwa oba lukuyanga wa petrol mukkirize mujanjawaze ekintu kino mwambale mushabasiteekinge mutonye ensonga eno tugitwale maaso nsaba nga akkirize ajali kyabadde ayogerako wano nti naffe twekalagaasa eno naye ate tusigala tulina omusaayi ogutambula mu mibiri naye ate mukuba nti tulina omusaayi bakwewuunya nnyo ng'osibye emitaafu naye ate nga waliwo alina akatambi ku muti musimu osibye emitaafu okaafuwaza bantu naye ate nga ebintu nawe bikutagalako nga ki ng'omuntu so ensobi ya seeka ebeera ya seeka nga seeka tebeera ya busiraamu ate nammwe abaana b'obuwala omanyi mukwata emisano ne mugitikka baseeka obusiraamu tebukkiriza muntu kwebaga naawe nga si muwoowe naawe kati naye bw'oba weeteze ne mutambula tokwata musango gwonna guguwaani wayo Qur'ani yayogera nekola ki ne nabbi n'ayogera n'akola ki kati naawe okimanyi obusiraamu nga bwe bulagira bwe mubanga mweteesezza nga mmwe ne mweyokya so enkya tojja kutuleekaana nekizibu kyamulina mwe temusuubira amaseeka gwonoona owulidde mugenda ne kutagala eyo mu baboodabooda mu batakisi mu baani kati oyagala okuwummula ogwa ku muwalimu ogamba ntuuse naye muntu ng'owa boodabooda gwe wakola ki I work with the Right Foundation, and at the Right Foundation, we cultivate inclusive communities through empowerment, education, material and give charity as a form of governance. Nina kutabikamu Oluganda n'Oluzungu. Omwana ono kyakoze olunaku olwaleero nasinagenda ku Hijab Nation. Kintu kya muwendo buli omu omusiraamu yandyagadde okulaba omwana we ng'akolaki nga mpulidde ekintu bwe kityo Sheikh Nabi akalira amazima so we realize we believe in natural leaders. Omwana bw'ati omuto okubanga alina w'asobola okutuuka ng'asobola okubeera ng'ayogera mu bantu n'obwesimbu bwe kintu kyajawulo. Okusookera ddala Hijab Nation nga Hijab Nation yakwebaza Hajati Zubeida. Omukyalo oyo wanjawulo mu kitiibwa kye because abamulaba buli mwamulabira ku kifaananyi kyaki kyanjawulo naye okuba nti asobola owuleza obusiraamu n'ategeka omukolo bwekuti ekintu ekyo kikikola ki tekitwala nga ekintu ekirinaiti. Bwe kisookera ddala Hijab Nation zizze zikyuka mu ngeri gyazazirengekamu. Essaawa zino omwana agambye omulaba guli ku hijab, entrepreneurship and technology. Ekintu ekyo kyanjawulo abasinga buli ajja okwogera tekirabanga Hijab Nation as Hijab Nation. Naye okuwa abantu ab'enjawulo okusobola okujja okuzibitinga ebintu byabwe ebyenjawulo. Tulabemu abaana abato, tulabemu omwoleso, tulabemu okulaga hijabu, tulabemu okulaga kwegamba obusiraamu alina engeri gyabukola ki gyabutambuliza mu mulembe. Nti omukyalo oyo nze nga nzija mwebazako ekintu kino nti ebintu byonna eby'obusiraamu adduka bise. Bw'omugamba nti kino kya busiraamu ne bw'omukubira ekiragamba era kuddira ku makya naye nnoonya omunoonya paka lw'okola ki paka lw'okufa. Zino sente ze batusaba emitwalo 5 ku mitwalo 10 temanyi mitwalo 10 gya 3 days emitwalo 5 gyeja single pass naye buli ayogera dayogera ku sente muzoogera abantu baziwulire nti si byabwereere obuli omwange nalaba Hijab Nation alowooze okay press conference tewoogera kuki
tebogera ku ssente. So nze nganze bwowayiraaki ngenda sasulira abantu bange kyamba kya ssente ngenda ziyitaku ekisaasi ngenda sasulira abantu 4 full pass kyamba nange kenyini ngesasulire kimanyi bwetogane haja nasobola okungamba nyingira naye nange ngenda kwesasulira nkyande bwasanga kireeta ofisi ekisaasi sasulidde abantu 4 nange ongaseeko gye 5 era kudda obetinga sure nti ate ndinga okuva ku makya paka lweggulo because omukyala oyo gumulaba sirina olwomukubira simu n'agaana kunkwata naye oba tagenda kuyamba agamba jangu twogere n'otuuka nagamba ekyo rafiki kizibu okitegeera naye ng'akoze eki ngakuwulidde kinsaba kuno twabeeka basponsors ab'enjawulo bazze omukooti waliyo abantu eyo nga basiramu naye nga twagala teeka bintu byaffe ssente banage ebintu tulina okwogeraku bateekemu ssente mu bintu by'obusiraamu wetekitegeeza okwambala hijaabu kati bwe haja tonyumidde muntu yenna ng'oyiseko mu kkubo olwo boda asobola okukusiiya tiwolwa boda asobola kukusiiya kino tetukikola tukyagala nnyo kati pride nawe bw'oyambala hijaabu owulira ng'okoze eki ng'oyambadde so omulamwa gukubiriza abantu ab'enjawulo kubanga baagala kikikola kikyetwambala kati okubanga agaseeko egezisinza endala eza entrepreneurship omukyala amanyi okukyalukiramu akola atya yekolera atya ku mirembe giri sheekh ajja kumpawulamu bahaji nga tebagala ate olaba abakyala kukola ki kola mirimu naye saawa zino okulaba nti hajat zubeida yakoze eki yayimiridde tubwekiti ebisa ebisinga byabanga byabasajja naye okuba nti yayimiridde mu kintu ekyo ate kirimu hijaabu zaallah musasula ekisinga obulungi twebaza n'abantu abageza kuteeka ebintu ebifaanana bwebiti kusitula busiraamu edda abasiraamu twabangawo nga tulowooza tetulina yingeri zisobola kukola ki ziyimiridde zivaayo abasiraamu bebeeyawusa ku standard guno gwammwe okuba si gwammwe ate kino tutunulidde basiraamu bokka tutunulidde n'abantu b'ennimi endala era nkwebaza nnyo olwa inclusivity gy'okola ki gy'ogattamu omuntu omulala kulaba ng'oyambadde hijaabu agambe tajja kwebigera najja kwambala ebiwanvu okitegeera oluusi ebijja n'okwebigera tulina betuyita banajati mu bikuube ebyo si hajati naye olw'okuba yeebikirira nekikikola ki yenni nno mu buli omu amuyitaani amuyita hajati ekyokubiri twebaza abasponsa abasiraamu specifically abasiraamu abazze olibodi ku kintu kino tusaba abasiraamu balala bakoleki abalabireko nenzirako okwebaza abazze nga si basiraamu bannange tuwebaza nnyo teeka mu kinawe kyotamanyi kyabo kigenda kukola ki ekigenda kuvaayo ekintu ekyo kyanjawulo tuwebaza era tuyita abo bonna batazze kwegattako kujja kunesponsa bajje batwegatteko n'omulundi guno ekintu tulabe engeri tukola ki etumonjagako komiti zaffe mu ngeri ey'enjawulo inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nankwa Aisha. I am in sports. I am in sports and I've been in sports ever since I was 5. And I've been in sports keeping my hijab on. My hijab is my identity. My hijab is my pride. I am the only international coach that wears a hijab and a niqab. When you see anyone in the world of sports in a niqab, clap your hands and say that you're Aisha. Because trust me, if you want to find anyone, I am the only one in the world. I face a lot of challenges keeping the niqab on and being in sports. But, as I said, my hijab is my identity. So when I don't have my niqab, that is not me. Of recent, I just got a challenge. I won a gold medal in Africa as a coach. Yeah. So in my sports, I was a basketballer and a netballer. But those sports were not favoring me as hijabi. So I had to try and look for the Sunnah sports. And one of the Sunnah sports is archery.
Archery is a game of an arrow. So we shoot arrows. Archery. Kasari. So tuli bakubi ba busaale era traininga busaale. Ekirazi ky'emizannyo emirala n'ensalawo okubeera omukubi w'akasaale kuba akasaale kali ku sunna. Akasaale kali ku sunna n'ensalawo w'akasaale. N'ekirala kye njagala okubagamba abakyala abasiraamu. I am a fitness instructor. I do fitness, but I do it on sunnah. No one has ever seen my face. I don't show my face, but I hit the gym. Allah is pleased with a strong body than a person with a weak body. And our bodies, it's an imana. It is a trust that Allah gave to us. So the way we dress up, the way we show up, matters a lot. So I am the CEO of Target Titan Sports Hub. So the Target Titan Sports Hub has created a club of Muslims. It's called Active Ummah Sports Club. So what is in the Active Ummah? It's all about the ladies. So the Muslim women, like hijabis, we are all sorted. I'm going to be your instructor. I'm going to take you through fitness. We are going to shape our bodies. We are going to take out all those patterns, but in a sunnah way. In a sunnah way. That means we are going to be in the gym. We are all covered, and we are not putting on tight dresses. We are not putting on tight skin jeans or leggings. It's going to be specifically sunnah because we've been doing this and we are doing this. So I don't want like shame. You'll be like, my wife wants to come to the gym, and you'll be like, where am I going to take her? The men are there, are going to see her. So our sports hub is a free space, a safe space for us, the Muslim women. So, you are going to be safe with us. Yeah. They're going to be safe with us. They're going to be having Coach Aisha as the instructor. And we are also going to have an active Ummah Sports Hub whereby we organize Islamic games for all the women, whereby you can go run and have fun but still keeping it at sunnah. Yeah, those are my words. Thank you so much. Ekisooka, I'm going to congratulate Zubeda. Uganda okutegeka ebintu by'eddiini olina okuba nga you've left everything okiteesa emabegawo. Because abasiraamu seko nansonyiwa kibagamba nnyo naawe ntuuka mu inbox n'empuliga lwaki tewakoze kino. Abantu be tulabirako ate bwe baagala tubasindiikirize bakuushibwa obusiraamu. Abamuwulira abo babeera eri mu ndongo gy'embeerako mu nsi endala etali y'abasiraamu n'owabeera Zubeda abeerayo. Naye kati kambagulire evvalu y'akakaaya. Abamuwulire bonna bwe nakyusa ebyebika akakaaya. Tetukyasobola kubeera mu mbeera gye twali si bwe tuli. Era bagamba hati atubalayo salaamaaleykum. Embeera yakyuka okulaga nti Allah yatuwa vvalu y'akakaaya nga katwogerako n'ekitiibwa. Naye osanga omusiraamu asobola okushinga sho gyeyetegese eyajeze kamiliyoni n'agyongerayo nga takushize Hijab Nation ey'obusiraamu. Kati ffe efe abasiraamu ebyaffe tubisuuliridde ate ne tufa ku by'ensi. Omusanga eryavuma Sheikh mujja katambuza nnyo katambule. Simanyi nnyo Quran naye ebyesula gye nasinga okwata mu Quran nti Allah tayagala obikkulire bubi bwa muntu naye ayagala obikkirire nga bwe twambala baya zino ne zibika shepu yaffe embi ne Mungu bw'atyo bw'ayagala tubikkirire abantu. Nze sikolagana bad energy n'olw'omukwano gwange nosindikira ekintu nga banjogeddeko nga kikyamu. That's the end of me and you. Because
wowadde energy owuliriza ekyo ekikwatako ekikyamu okiweereza abantu nga mutwalo. So abasiraamu mwena I see lots of interviews a lot ng'ate bebabuuza kano wakalabye nze sifollowing omuntu agaba negativity. That's me. Shey waba avuma abantu awemulaba lweti abantu abasinga bavuddewa mbalala. Ndikuleeteza example kulaga solidarity, humanity oba eddiini lyo lyagala otya. Wetwagala ebintu nnyo ebyensi wetulina okwagala eddiini lyaffe. Munansonyi woleeta kino ku platform y'abasiraamu. Abakatuliki basobola osuutiriza Namugongo enefuuka Namugongo. Naye ng'omusiraamu tasobola kusuutiriza Hijab Nation. Ate ng'abasiraamu be batudde okwogera Hijab Nation tejja kukola polygamy. First sikiriza mu polygamy. Naye ate Tanzania Kigozi wadde n'agamba polygamy ngamba baba tutambule. But sibikiriza musagaana biwulira saagala okimanyi saagala. But wakiba nti kikola obusiraamu Sheya akimanyi bamugambe nti ewange tekirisoboka inshallah. Naye Sheya okugamba kuba obusiraamu tukole ki? So kuzibeeda bahijabi ba TikTok abasiraamu tulina amaanyi ge tutekkiririza. Singa ffenna ffe otupushinga Zubeeda byantalo ku TikTok Hijab Nation nga bakiyita you page something? Yes, for you page. Zubeeda yalimu for you page. Naye osanga omusiraamu ng'agamba ebya Zubeeda Sheya yabibye sijja kgenda katugenda bikola Allah atusiima atatuwa omukisa atajja abeereyo. Because tukoye pumping kind words kuffe ku ddiini lyaffe. Eddiini lyaffe tulina olisukkiriza nnyo tukipikemu ng'abalala. So abasiraamu mwena tuyita bahijabye. Yes. Ffenna tujje mu black nga tusireyinze. Obusiraamu Islam is beauty. Teteri muntu gw'ogamba era kyasinga omukyala eyebika akatambaala obulungi bwe. So basaba mwena abasiraamu abatulaba right now. Big events ojjajjiraba nnyo ejja kwetawula ku Zubeeda Hijab Nation. So ffenna tubeereyo abasiraamu abali mu biti ebyewaggulu. Nammwe mbasaba mujjumbire omulamwa gwaffe gw'obusiraamu nga Mamalira Namyalo bwakola. So inshallah mwena abamawulire, thank you so very much media houses, ba TikTokers, ba bloggers. Basaba pushinge bwe tuva mu Hijab Nation tujja kudda mu branch inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Tusookedde ddala okuparticipatinga mu event ya Hijab Nation. Lwakubanga ekiseera ekisinga yewe tufuse nga ngezezaako okujja nga nfolowinga event eno biki ebiruubirirwamu
okugibwayo kuliddawa. So nendaba nga mu butuufu Uganda Halal Bureau yandibadde esobola okubeera part ku lugendo luno olwa Hijab Nation lwansonga nti waliwo ebintu olumu bye tuteekenga for granted. Okwambala ffe essaawa eno gwe tuliko twakujja nga tukyali baana bato. Ebintu ebisinga tetubifuna nga tukuze. Kakati omukyala bw'aba afuddeyo n'agamba nti emiya yange yakulaba nti abakyala bakyusa mu nnyambala yaabwe, tekijja lunaku lumu, kijja nga kisimbibwa. Bwe kijja nga kisimbibwa, olwo okula waggulu n'otandika kyegomba. Kati omukyala ono kyagezaako okukola is to start grooming abaana abato n'abantu abakulu abazze abaasubwa maybe batandika okufuna confidence. Kubanga tulina olumu abakyala tugenda mu conferences ennene naye olinagamba ngenda ntya n'akakaaya kange ng'awulira yenna aswala. Naye bw'ebanga initiative enezze nga mukyala Shamim Mayanja agamba nti nze ekiruubirirwa kyange kyakusomesa muntu kwambala hijab ng'akikolanga mu butuufu avaayo ne tulaba nga mu butuufu kisaanidde Uganda Halal Bureau okubeera part of this journey. Mpola ebiba bisobye tusobola okukola ki okutereeza tusobola okuvaayo ne tugamba anga Uganda Halal Bureau tubadde tusaba kabadde kagoyenzero tukatereeze. So this time round ne tugamba katumwegatteko tujja kusobola okubeerawo ne stall abantu basobola okutuukirawo ne bajja ne baregisteringa. Tulinamu abakyala mukyala Mayanja azze nga encouraging obanga azzaamu abakyala amaanyi okukola businesses. Kyekiseera nti bw'obeera ogirina osobola okujja n'okutuukirira niwe okuyambako omukyala oyo at a subsidized cost maybe okulaba nti products ze oba services ze zibeera halal certified. N'akasembayo nti mu ntambula zaffe ez'emirimu wano mu nsi ne internationally fashion and design eri ku mwanjo ate ya halali. Kati kekakisa okumeibi obwe tunaabeerawo okwongera okulaba nti abakyala bakitadde ku level ki nti hijabu eno gye tuzze okwambala efaanana etya yeeyo hijabu eyandibadde ekkirizibwa. Kale tujja kulaba nga tutambula ffenna temufaayo bwe tunaaba nga tetuteredde tusaba tuwabuliŋŋane mu bulungi tulabe nti notwongera okushinga initiative eno ebeere ng'egenda maaso. Mukyala Mayanja tukwebaza nnyo tukwebaliza ddala. I understand nti wabeerawo okusoomoozebwa naye beera mugumu saba wa kitiibwa Allah nti niyayo abeere ng'agitambuza tweyongere okulaba abaana abato abalungi nga bakula nga kye bambala bakyagala ku mutima wabula nga tekiri force. Kubanga ffe tutambuddeko naye n'otuuka nga indeed akakaya kugekalabika ng'ate oli mu baami naye n'oyimirira n'ogamba nti nze newankubadde waliwo kino ngenda kusigala nga ne-representinga nga bwendi. Kale tukwebaza tusaba Mungu ono wa kitiibwa Allah akwatireko ayongere okusitula Hijab Nation ayongere okuwamu initiatives inshallah biidhini rahman. Tweyanziza nnyo tweyanzidde akasembayo Sams I welcome you ndi musimu nnyo okulaba wano. Sams ye kampani ekuze ne Uganda Halal Bureau yatandika akyali muto naye ebiseera eyo nali nkyagenda mu field nga every time boss agamba nga bwe tulekanga ne conformance affaire ng'omukozi ekyo nkikubuunya kukikwatagana ku mutindo. Sams tezannya baagoba omukozi I gave a non-conformity by then as a nali nkyali junior ne-reportinga akantu katomusa omukyala baamugoba mu maaso gange na feelinga so small however nafuba okulaba nti omukozi oyo atereeza ne bamukomyawo ku mulimu. Kale mbeeyanza nnyo mulye products zino nga mu butuufu muli bagumu era nganze wa Uganda Halal Bureau ni proud of that product because nagiraba okuba gyeyatandikira paka we yatuukira. Neeyanziza nnyo neeyanzengewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. However, we're not here to collect taxes. We are here to empower you. So we shall welcome you to our tax hub. We shall be offering services
deregistration, the different tax heads, and we are aware that carbon consolidation is a challenge right now. So we shall have a session on carbon consolidation given day, and we welcome you with all tax questions. Okay, this is more of a community engagement. Twagala abantu b'ekitundu, abantu baffe betubeera nabo okutegeera embeera zaabwe, okutegeera embeera obulamu bwo, tegeera tutambule naawe obulamu bwo, otegeera obulamu bwo bwe buli health-wise. Okay, so ekisooka kyendala kwemphasizing nti civil service zaweerere. Okay, tugenda kubeera ne blood omusaayi kebera blood pressure, hypertension bana balina pressure. Okay, tugenda kebera pressure, tukebere ne sukari, tugenda kebera sukari, then tugenda kubeera na okutegeera health education aspect. Okay, even the counseling aspects that we are going to have. Kati waliyo aspect ya cosmetic. Kitegera kimanyi kati abasinga bagenda kuza cosmetic. Fenna tuwulidde about bad luck yayite ewaffe. Okay? So the thing is that we are bringing a mama makeover aspect. Like omubiri ku abakyala. Especially for the mothers abazadde. Abazaala. Kitegera ng'oyagala kapodi kaveeyo. So we shall have a consultant in that aspect. Okay? Then the other aspect is because when I talked about wellness is an aspect whereby it is more of keeping your body fit. Okay, because for our child, I say ekituufu kiri twagala kukola exercise, twagala tulya okudduka, twagala soft life, twagala tweyagale. Kitegeera naye okweyagala okwo, how best, okay, are you maintaining your body and your health? On that day, we're going to have something different, good, elegant, and fantastic. Wonderful, let's look at the government events is our passion. So that's to jump glad that we will let it down. Ejaculation, Chamwelo, Church, what things are never like events, a local so what a age man, a child, it's one of Chulago, that I can get a game. Omugande tusaba ku mukyala malayika events twetwalaba yali omutunaawo gavumenti basaana era kati bwesuubira ekiro kyokka ekifukibaki totally changed nga tunakyo kigenda kyuka ku bimuli decoration ow'enjawulo ow'ettaku kimu ekino kijja tukiteeke wano era gwe jangu ng'omanyi tosuwa okutandika nga 28-29 agenda kuba malayika events. So on the given days, you are able to set up a tax hub, and we shall tackle all tax questions. Trust us. And here we are aware of the pools between the traders and the taxmen. However, it's better that traders should take the opportunity to get their questions resolved at the tax hub, because we shall have different specialists from customs, AP. We shall have a vast of people who will address all the issues, and please come ready to learn, because we know tax is a difficult subject, but please come be ready to learn. Kibuuzo ky'obuuziza. Kati ekyo ekibuuzo ky'obuuziza n'ogamba nti abavubuka. Because abavubuka ekisinga oluusi twetya tutegeera okukola ekintu mpaka. Naye olunaku nga bw'ennyumba, specialists bajja kubeerawo the different categories of specialists that will help you. Abasawo bajja kubeerawo okuyamba okuwa more health education obasomesa, because we accept that
waliyo diseases and conditions vary as in the various conditions that happen. But in this aspect, it's that is a more personal information, more of a private information. All that the different services that we have talked about will be provided to you, and you will get access to furthermore what I would say that it's furthermore consultations and furthermore interactions, being that different conditions have different approaches of how to handle. Thank you. Ekisembayo musawo engeri gye mukuuma nnyo obulamu bw'abavubuka okubeera nga gwe gumujija omupya ogujja. Waliwo nkubye akaamana nga nkubuuze bo obukebeza bunaabaawo HIV. Yes. Okay, as I said, there are more other services that are not mentioned. Okay, things like HIV tests will be doing HIV tests and other tests. That's why I say there are a variety of tests that will happen. I can't mention each and every test. Oli agala twala waka oba omukeberera wano oba ogenda nabo waka. Zijja bbaawo okebere. Yes, zijja kubeera. Okay, thank you so much for that. Yes, zijja kubeera. Yes, thanks. Filming. Meaning, we understand filming from the inside out. Tusobola okozesa ebigere amawali mu cameras. Tugenda kuba you should for stage you should expect something. Amai basembere bali kibuuzo. However, under the tax law, omuntu yenna akola charity work. They don't withhold the tax and they don't pay the income tax to it. So given this is a charity event, given we are now in partnership with that. This is a grassroots event. We get to tap into revenue that we didn't know about. Traders who are not registered, we get to know about them, we get to assess them, teach them, and empower them with the tax knowledge. So, yeah, there's no, we won't establish this. Like, of recent enough, I count an ARA, it's a charity show. And tell the Jamuteka, charity show, Gaman, then I picked up on the soul. Oba Jamunia will connect to you. Duke myself when you know, Gamba, I can't sustain the soul. Raji Tamufunza, pretended that Jamuteka over ARA. Ogamba, this is a charity show. Send a scan of Bams, Genapia, over society or community. The Mugeleza pretended Polachi, the Mutela, Nadara to go up commissioner. Shirala, Finger like business, another child, and we have the definition community of a child. Now they can start with the Yanga, and I is that teacher. Kakati, mwina wakupoka plan konna okutuwako ku tax audit. Fengala bakyala sibalimba business otuviira omukyala nga business efudde naye ng'ekisse emisolo. Nina mikwano gyange bangi ebintu byabwe ebisinga biri nakawa ng'ogyeko aba business kati ndogera business ng'ogyeko ffe ba creatives kuba ffe mutunyigiriza wanendo ku mulyango naye kati abakyala abakola businesses kandi mutunondezekondezemu tuli basingo mmanda tulamama ffe bataata emisolo mingi bannaaye singo mmanda agenda kufiira kulala emisolo mingi gitulikwano business tetukyakola ezamukuli nalye china naye nalewano ogula ekyo tuyadde n'ekimu nga naletandika business naye nga obalabalamu emisolo byagenda okuntwalako business adressasiibwa n'agamba kafe nga nsabiriza naye naye twagagye okusabiriza abasajja kuba baatugamba byalale bannaye mutuyambe tugenda kufa singo mmazi agenda kufa However,
URA has different incentives. Simanyi webalina mu Uganda incentives. Anaweza okumuondeza. But as URA we have different incentives that empower different groups. Nyizo okinyonyola edda mu Uganda luwangulule. The best way I can explain it is benefits. Incentives are basically benefits. So as URA, we have different incentives. First of all, we have an incentive for startups. A business that is a startup. And your formula is your business. You can keep your records. But your turnover is less than 500 million. You get to enjoy an exemption on income tax. That's why I was telling you, when you are ready to when we go to examination, we have come to empower you. So you can come with different questions, because we shall set up a hub, and take you through the different taxes. Now, what's the incentives in you? Just because maybe lack of communication. So with such initiatives, we get to meet the people and pass on the information. Tugezezaako okukola tukyakukola ebiseera ebisinga tubeerako ku TikTok nga tusomesa tugendako mizikiti egy'enjawulo ne conferences ez'enjawulo. Nja kukusaba ogendeko ku mikutu gyaffe nga TikTok ojja kusangako emisomo egy'enjawulo egy'Uganda Herald Bureau. Kubanga omulimu guno tugukolanga si gwaffe guba gw'omuwendo. Kubanga bwe tubeera tutegedde halaali, bw'oba tutegedde ky'olina kukola, ate kiba kitegeeza ensobi eri waffe. Kyobudde olaba nti mu kutandika nagambye nti Uganda Herald Bureau this time around eri honored to be part of the hijab nation. Nga standards zaffe eza halaali waliwo standard right now gyeteeka mu nkola eri international on fashion. So mwampulidde nga ngamba nti tugenda kubeera mu nkola guno tweyongera okumanya tweyongera okutegeera. Era nagambye nti bwe tunaalabamu ebitatambudde bulungi tujja kuwabulingana. Kubanga bw'otuula eri ate olumu n'ovumirira ky'otabaddeemu tosobola kutereeza. Ate mujjukire nti ebintu bino byonna byonna tuzzenga nga tutereeza. Era bw'otunuulira halaali waffe mu Uganda bwe yali emyaka emabega I think 10 years back or 20 years back, si bweri kati tujja tuzimba tukola ki? Tutereeza. Kale ngamba nti badde nkusaba mukwano ofuba okulaba nti ogendako ku mikutu egyo mubutuufu bw'osangayo nga waliwo ky'otategedde oba nga waliwo mu butuufu ky'osaana okunnyonnyola, nja kusaba otukubireko ku ssimu eya Uganda Herald Bureau oba otukyalireko mu maka gaffe. Nze ndiwo wano kulaba nti nno ffenna tutambula mu mbeera esingayo okubeera ennungi. Era nagambye nti abakyala bonna balina businesses nga bali interested okulaba nti nno ebintu byabwe byandibadde bali certified. Abaondi nabo era nja kubanga mbayamba. Simanyi oba mpizeemu ekibuuzo mukwano wa assalamu alaikum aja tuzeemu naye kati aja tekiriwo kuteesa buteesa wakati kino kyeka si kibuuzo. Aja temwe ngammwe temukoze kimala kupushinga kitongole kye mwateekawo. Mutulekedde baseeka Ssekimwanyi okubeera nga bwe kaseera tubakubira amasimu buseeka wano kiri kitya ng'ate nammwe mulina platform gye mwateekawo ngaffe abasiraamu okulaba nga sobola obatuukirira. Kati mbadde nsaba mwongeremu ku push okulaba nga ekitongole nyinza okuba nti nyinza obutoogerera balala naye nzi wallahi leero gwe gusoose otegeera mbwe tekibiina weekiri. Kati wayinza okubeerawo ne bannanga batasobola kwogera nga buna abalala kati nkiikiridde abalala. Kale ssebo tujja kwongerawo okutereezaamu naye ng'era mmaliriza nti halaali oba halaali certification
it is now, besides being a religious norm, it is science and technology. Nti halali gwe tusomesa kati, oba halali gwe tumanyi si yoli, oba like asibuka koli gwe wali omanyi. Nti gone are the days twagambanga astagfirullah ng'olina ky'osanze. Naye kati halali gwe tutunuulira saawa eno ali science and technology based. Nti make-up gwe twalinga omanyi oba nga tosuubira nti yandibadde asobola okugyamu ekyo ky'olaba nti kiri haramu. Kaakati ate kuwukozesa naye gwe tojja mumanya. Nze alina background ya science and technology oba ne ttiimu etudde ku Uganda Halal Bureau ejja kusobola okumanya kyova olaba nti tutambula ne ba chef ne tutambula ne ba expert ba science and technology. Kubanga nze nja kubuulira nti make-up oyo alimu ki akantu kaffe kali. Ate kumbuuza ate bigiraba batya. Nga bwe nkugambye nti samuza ali halali kujja kugamba ate kuno Christmas just. Naye nga ye kyayitamu okujja okumusonsera okumwekenneenya mu butuufu yakimanyi. So omulimu gwaffe titufaayo okuyingira munda okuggyayo mu ekyo kye mulaba kungulu ffe ate ne tukiyingira munda ne tukikola ki ne tukikuleetera ku mmeeza. Era gwe mugaso lwaki leero tuli interested oba twagala okunyumirwa nnyo okubeera mu hijab nation. Nti goyinza okirababo oti oba maybe ne bamaseeka babeeramu bwe basobola okujja mu Quran. But for example kambaweeyo ekyokulabirako. Nali ne sheefu wange Sheikh Imam Chenge kamwongereko. Ebiseera ebyo nga nkyali mu field nga tugenda okukola emirimu. Nagamba Hajjati lwaki tulwa ku mazzi? Sisigala wano na buzibu. Okugamba Ashe tweyongera kuyiga. Naye nga bwe tulireetinga bw'agenda mu Quran n'asoma ayas ne hadith nga indeed gyali. Ne tugenda ku bipimo weights nalwawo nnyo nga nkyatugulira ebipimo. Olinange Imam Muslim n'agamba Hajjati awo lwaki oluddewo nnyo? Ne mugamba nsaba omusomere ku verse nga Allah ayogera mu Quran about ebipimo. Era ebipimo singa tubanga tubirese buzibu ki bwe tufuna oba gwe buzibu ki bw'oyinza okufuna oba buzibu ki oli bw'ayinza okufuna. Twajja tuyigangana ogenda okwesanga nga indeed Sheikh n'agamba indeed kituufu nnyo kyetukola ki kyetukola. Kale mwannyinaze omulungi nti tuyinza okuba kale nga gulaba tetwongeddemu naye nja kusaba ogendeko ku bibanja ebyo olabe oba tewali misomo ne wenjogerera kati gyeguli. Tagenda kusala muti bitubeerayo ne mu bitundu ebyenjawulo tutambula. Wabeerawo okwemulugunya babikwano baganda bange bannyinaze temutya, please contact us wetusobye tulabe engeri gye tuyinza okutereeza osobole okwongera kuki basavinga mu mbeera esingayo okubeera obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantandike n'okwetonda netondoka eryo manyi kaakati mwannyinaze sinamulengerako naye nakusooka kumwebaza nenteekateeka yonna ya hijab nation. Saba Allah jalla jalaalu abeere ng'ateeka baraka. Allahumma tusome tumwagaliza Allahumma amin. Kkirize nebaze bonna abantu abali positive ku nsonga eno olw'ensonga kitiibwa kya ddiini yaffe okwambala. Allah yagamba mu Quran a'uuzu billahi minash shaitaani rajiim ya ayuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ofunye odo okuva eri yakutonda ogamba abakkiriza n'abaana b'abakkiriza ne bakyala baabwe olabika nga bwe mulabika. Allahumma amin. Kuba sente ekikulu nakyo kyetaaga okumanya. Shamim njagala kwebaza webale okutegeka enteekateeka eno era tuli mabegawo inshallah taala. Weetuli nnyo nsaba ng'ekitiibwa jalla jalaalu atuuse ku lunaku olwo nga tuli balamu era Allah abeere ng'atuwa obulamu obulungi tuwangaale mpaka ku lunaku olwo. Ebigambo sina bingi era kansome edduwa. Allahumma amin. Allahumma stajib wa taqabbal man qala amin. Allah nkusaba oyambule buli addamu amiina.
noyaganya okuddamu amiina naye mwanukulire. Yali wano ng'alina ebizibu Allah musumulule. Yali wano ng'alina obuzibu Allah bumuggyeeko. Yali wano ng'alina ennaku Allah gimunaazeeko. Yali wano ng'alina emitawaana mu byakola Allah bijjemu. Saba Allah taasa amaaso amabi n'ab'ensaalwa. Allah taasa abataaganiza n'abefitina. Saba Allah omukolo guno Allah agufuula ogw'ensonga. Saba Allah jalla jalaluhu tuuse ku lunaku olwo nga tuli balamu ya rabbal aalamiin. Buli omuntu ali wano Allah akuwa obufumbo. Buli ali wano ng'oli muwulu Allah akuwa omusajja omulungi. Ali wano ng'oli muwulu Allah akuwa omukyala omulungi. Saba Allah n'abafumo Mungu atuwa obufumo obubi. Allahumma salli wa taqabbal man qala amin. Allah yanukula ujazeemu amiina. N'atambuza ebigere Mungu omwetambula ennungi. Mungu n'avuga emmoloka enkadde Mungu omumoloka empya. Byali wano Allah ng'asula obubi omwesula ennungi. Byali wano ng'okwambala kwa bulumi Mungu omwayambale nga yeeronda bweronzi. Saba nga abataasa okuya obubi. Mungu abataasa okusula obubi. Mungu abataasa okutambula obubi. Mungu abataasa okussa obubi. Mungu abataase okutambula obubi. Allah asaba okusaba kwaffe. Byonna byensabe nga birungi Allah bituwe. Byenera okusaba nga birungi nabyo bituwe. Byensabye nga bitono Allah tuwe bingi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin.